Lukka Essuula 22. Embaga eriirwako emigaati egitazimbulukusiddwa eyitibwa embaga ejjuukirirwako okuyitako yali eneetera okutuuka. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bagezaako okutta Yesu, kyokka mu magezi, kubanga baali batya abantu. Sitaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isikariyoti, omu ku bayigirizwa 12. Awo Yuda oyo n'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abakulu b'abakuumi b'ennyumba ya Katonda nga bw'anaawaayo Yesu gye bali. Ne basanyuka era ne balagaana okumuwa ensimbi. N'akkiriza era n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu gye bali, ng'ekibiina ky'abantu tekiriiwo. Awo olunaku lw'embaga eriirwako emigaati egitazimbulukusiddwa, oluteekwa okuttirwako endiga entoototo ey'embaga ejjuukirirwako okuyitako, ne lutuuka. Yesu n'atuma Peetero ne Yowanne n'agamba nti, "Mugende mututegekere embaga ejjuukirirwako okuyitako tugirye." Bo ne bamubuuza nti, "Oyagala tutegeke wa?" N'abagamba nti, "Laba, bwe munaaba nga muyingira mu kibuga, munaasisinkana omuntu eyeetisse ensuwa y'amazzi, mumugoberere okutuuka mu nnyumba mw'anaayingira, era mugambe nannyini nnyumba nti, omuyigiriza akubuuza nti ekisenge kiruwa ye n'abayigirizwa be mwe banaaliira embaga ejjuukirirwako okuyitako. Ye anaabalaga ekisenge ekinene ekiri waggulu ekiwedde okwaliirwa, mutegeke omwo." Awo ne bagenda, ne basanga nga byonna biri nga Yesu bwe yabagamba, ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Awo essaawa bwe yatuuka, Yesu n'atuula okulya awamu n'abatume be, n'abagamba nti, "Njagadde nnyo okulya awamu nammwe embaga eno ejjuukirirwako okuyitako nga sinnaba kubonaabona. Mbagamba nti siryongera kugirya okutuusa lw'erituukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda." Awo n'akwata ekikopo ne yeebaza Katonda era n'agamba nti, "Mukwate kino mugabane mwenna, kubanga mbagamba nti okuva kati sijja kwongera kunywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa obwakabaka bwa Katonda lwe bulijja." Awo n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'abawa ng'agamba nti, "Kino mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mukolenga kino okunzijjukira." Ekyekiro bwe kyaggwa n'abawa n'ekikopo mu ngeri y'emu ng'agamba nti, "Ekikopo kino ye ndagaano empya ekoleddwa Katonda n'ekakasibwa n'omusaayi gwange oguyiibwa ku lwammwe. Naye laba, oyo agenda okundyamu olukwe ali nange ku lujjuliro. Ddala Omwana w'Omuntu agenda nga bwe kyategekebwa, kyokka omuntu oyo ajja okumulyamu olukwe nga waakubonaabona." Awo ne beebuuzaganya ani ku bo agenda okukola ekyo. Olwo ne wabaawo empaka mu bayigirizwa nti ani ku bo alowoozebwa nti asinga okuba ow'ekitiibwa. Yesu n'abagamba nti, "Bakabaka b'amawanga bafugisa bukambwe, era abo ababa n'obuyinza ku bantu beeyita bayambi baabwe. Naye mmwe si bwe mutyo, wabula asinga okuba ow'ekitiibwa mu mmwe abenga asembayo, era omukulembeze abenga omuweereza. Kale asinga okuba ow'ekitiibwa y'aluwa? Oyo atudde okulya oba oyo aweereza? Si oyo atudde okulya? Naye nze mu mmwe ndinga omuweereza. Mmwe bantu abasigadde nange mu bizibu byange. Nange mbateekerateekera obwakabaka nga Kitange bwe yateekerateekera nze, mulyoke muliire era munywere ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange. Era mulituula ku ntebe ez'ekitiibwa ne musalira emisango ebika 12 ebya Isirayiri." Awo Yesu n'agamba nti, "Simooni, Simooni, Sitaani asabye akkirizibwa okuba we owammwe ng'eŋŋaano, naye nze nkusabidde ggwe okukkiriza kwe kuleme kuggwaawo. Era ggwe bw'olimala okwenenya onywezanga baganda bo." Peetero n'amugamba nti, "Mukama wange, neetegese okugenda naawe mu kkomera, era neetegese okufa naawe." Yesu n'agamba nti, "Peetero, nkugamba nti olwaleero enkoko eneeba tennakookolima, ononneegaana emirundi 3 nti tommanyi." Awo Yesu n'abagamba nti, "Bwe nabatuma nga temututte ensawo ziterekebwamu nsimbi, newankubadde ensawo ng'ez'abasabiriza, wadde engatto, waliwo kye mwetaaga ne mutakifuna?" Ne baddamu nti, "Tewaali."
N'abagamba nti, naye kaakano oyo alina ensawo eterekebwamu ensimbi agitwale, n'oyo alina ensawo ng'ey'abasabiriza naye akole bw'atyo, era atalina kitala atunde ekkooti ye akigule, kubanga mbagamba nti kino ekyawandiikibwa nti yabalirwa wamu n'abamenyi b'amateeka kiteekwa okutuukirizibwa ku nze. Ebyo ebifa ku nze biteekwa okutuukirizibwa. Abayigirizwa ne bagamba nti, Mukama waffe, laba, waliwo ebitala 2 wano. Ye n'abagamba nti, Kimala. Awo Yesu n'afuluma n'alaga ku lusozi olw'emiti emizeyiti nga bwe yali amanyidde okukola. Abayigirizwa be nabo ne bagenda naye. Bwe yatuukayo n'abagamba nti, mwegayirire Katonda muleme kukemebwa. Awo ye n'abaawukanako ebbanga ng'ery'ejjinja erikasukibwa olikoma, n'afukamira ne yeegayirira Katonda. N'agamba nti, Kitange, bw'oyagala nzigyako ekikopo kino eky'okubonaabona, naye ggwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa, so si nze kye njagala. Awo malayika n'ava mu ggulu n'amulabikira n'amugumya, ng'ali mu bulumi bungi, ne yeeyongera okwegayirira ennyo Katonda, era entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi nga gatonnya wansi. Awo bwe yasituka ng'ava okwegayirira Katonda, n'ajja eri abayigirizwa be, n'abasanga nga beebase olw'okunakuwala. N'abagamba nti, lwaki mwebaka? Mugolokoke, mwegayirire Katonda muleme kukemebwa. Yesu yali akyayogera, ekibiina ky'abantu ne kijja nga kikulembeddwa oyo ayitibwa Yuda, omu ku bayigirizwa 12, n'asemberera Yesu okumunywegera. Kyokka Yesu n'amugamba nti, Yuda, olyamu omwana w'omuntu olukwe ng'omunywegera? Abayigirizwa abaali beetolodde Yesu bwe baalaba ekigenda okubaawo, ne bagamba nti, Mukama waffe, tuteme n'ebitala. Awo omu ku bo n'atema omuddu wa Ssaabakabona, n'amukutulako okutu okwa ddyo. Kyokka Yesu n'agamba nti, mukome ku ekyo. N'akwata ku kutu kw'omuddu oyo n'amuwonya. Awo Yesu n'agamba bakabona abakulu n'abakuumi b'essinzizo n'abantu abakulu b'eggwanga abajja okumukwata nti, muzze nga mulina ebitala n'emiggo nga bagiridde omunyazi. Buli lunaku nabeeranga nammwe mu ssinzizo ne mutankwata. Naye kino ky'ekiseera kyammwe era ky'ekiseera ky'obuyinza bw'ekizikiza. Awo ne bakwata Yesu ne bamutwala mu nnyumba ya Ssaabakabona. Peetero n'agoberera nga yeesuddeko ebbanga. Bwe baamala okukuma omuliro mu luggya wakati, ne batuula wamu. Peetero n'atuula wamu nabo. Awo omuzaana omu bwe yamulaba ng'atudde mu kitangaala eky'omuliro, n'amwekkaanya, n'agamba nti, Noono yali ne Yesu. Kyokka Peetero ne yeegaana nti, Mukazi ggwe, omuntu oyo simumanyi. Era nga wayiseewo akaseera, omuntu omulala n'amulaba, n'agamba nti, naawe oli omu ku bo. Kyokka Peetero n'agamba nti, Musajja wattu, si bwe kiri. Ate nga wayiseewo ekiseera kya ssaawa ng'emu, omuntu omulala n'akakasa ng'agamba nti, ddala n'ono yali wamu ne Yesu, kubanga naye mu Galiraaya. Kyokka Peetero n'agamba nti, Musajja wattu, simanyi ky'ogamba. Amangu ago bwe yali ng'akyayogera, enkoko n'ekookolima. Mukama waffe n'akyuka n'atunuulira Peetero. Peetero n'ajjukira ekigambo kya Mukama waffe nga bwe yali amugambye nti, olwaleero enkoko eneeba tennakookolima, ononneegaana emirundi 3. Awo Peetero n'afuluma wabweru n'akaaba nnyo. Awo abasajja abaali bakuuma Yesu nga musibe ne bamukudaalira nga bwe bamukuba, ne bamubikka ku maaso, ne bamubuuza nti, ne bamwogerako n'ebirala bingi ebivuma. Awo obudde bwe bwakya, abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bakuŋŋaana, ne baleeta Yesu mu lukiiko lwabwe, ne bagamba nti, tubuulire obanga gwe Kristo. N'abagamba nti, ne bwe nnaababuulira temujja kukkiriza, era ne bwe nnaababuuza temujja kuddamu. Naye okuva kati omwana w'omuntu agenda kutuula ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza. Bonna ne bagamba nti, Kwe kugamba oli mwana wa Katonda. Ye n'abagamba nti, nga bwe mugambye nze wuuyo. Ne bagamba nti,
ate tukyetaagira ki abajulirwa? Ffe ffennyini tuwulidde ebigambo by'ayogedde.